Tubaniriza nnyo mwenna abalaba Lugonvuzi Show. Mwebale kubeera nga mulaba programu eno ey'ensonga. Mwenna abalabira mu Uganda n'abalabira ebweru w'eggwanga. Eno ye Lugonvuzi Show ey'ensonga. Ne Walusimbi Tiles Center. N'olwaliro tugobye ku site yaffe endala gye tugenda okubalaga byonna bye tuli mu kukola. Tugenda okubalaga omulimu nga bwe gutambudde oba bwe gukyatambula sofa wano we guli. Site yaffe eri mu bitundu bya Katende. Katende. So twagala tugongera obbalambulira okwangala obbagaziyizaamu engeri gye tutambuza omulimu gwa nyumba nnene y'amaka nga bw'ogiraba. Twagala kubalaga engeri gye tugenda okubeera nga omulimu guno tugutambuzaamu oba sofa engeri gye tugutambuzaamu okutuusa ku ssaawa y'olwaleero. Mwebale kubeera nga mulaba Lugonvuzi Show, mwebale kubeera nga muwagira Walusimbi Tiles Center, sangibwa ku Hardware City e Nakasero ku UG23. Tusangibwa ku 0702 2856 73. Enamba eyo eri ku WhatsApp. Osobola n'okugenda ku Facebook n'okebera The Walusimbi Tiles Center, n'ogenda ne ku TikTok era n'osearchinga The Walusimbi Tiles Center. Ebintu byonna bye tukola ojja kubeera nga obisangayo, ate era oyongere okubeera nga otambula naffe. Tulina mulimu gwaffe wano gwe twakwata e Katende, twagala kubeera nga tugubanjulira olunaku olwaleero. Omulimu guno sofa bwe guti bwe gutambula. Nju alina sitting, alina dining, lino ly'effumbiro. Olayinza okwebuuza nti effumbiro libeera litya nga liri wano ate nga eno sitting naye nga dining yeri. Twakagukolera ennaku ziri nnya, naye nga sofa omulimu mulungi. Tiles tumaze okubeera nga tuziteeka wansi wano, twasiba tile ya 50 by 50 naye tetunaba kulongoosa, just tukulaga sofa kye twakakolako. Twasiba tile ya 50 by 50 wano mu sitting kw'ossa ne dining. Bw'ojja ne mu lukuubo wano nawo twasiba tile ya 50 by 50 eri polished. Ne mu kisenge wano twasiba tile era nayo ya 50 by 50. Bw'ovaawo tulina n'ekisenge ekirala, kino kinaabiro tetunaba kukikola. Then tulina ekisenge ekirala nakyo twakisiba 50 by 50. Then skirting ezo eziriko eza black nazo, skirting eza black zino zisikira ddala omulimu. Nembwe kubeera nga ogenda kukola painting. Skirting ezo eza black teziboola nnyo kala gye tuba tugenda kusiiga, ate ng'oziraba zisikanika black akali wansi. Then ne tujja mu master bedroom. Eno master bedroom yaffe naye nayo twagisibye 50 by 50. Nene bulungi era nga zibulungi. Kakati wano nga weeyina obulungi wansenza okuba yali ebox nekayina box ekusente ng'ameka. Kakati eno master bedroom yaffe eno tugisibye tile ya 50 by 50. 50 by 50 ebox emu ebeera mu 1.75 square meters. Kakati tupima ekisenge kino obunene bwakyo, square meter ze tufunamu tuzidividinga by 1.75 ne tumanya box ze tukola ki ze twetaaga. Box ya 50 by 50 square meter tuba tugitunde $5 n'ekitundu, square meter emu eya 50 by 50. So kino kye kisenge kyaffe ekya 50 by 50 kyawedde. Nyine tunaba na kukirininga, tunaba na groutinga
so olayinza okwebuuza lwaki tulina amannyo gano tayo zaffe tuzisibye mu foomu ya diagonal manyi tuzisibye emirundi ebiri so ogisiba diagonal oba ogisiba straight naye omulembe guno tayiro enyuma nnyo ng'eri mu diagonal olaba lining zino gye tuyita diagonal kati initially abantu twali tusiba buno buwanvu gye tuyita straight naye kati diagonal enyuma nnyo kiva tulikawo galamanyi twagaleseewo nti tugenda kumala kuggula wano luggi tusibe amannyo gano nga tugagatira kuva bweru so eno ye master yaffe eno ye master bathroom iyo tetunaba gitandikako naye nga tugenda gitandikako ennaku ezitali zawala eno master bathroom yaffe material waayo olwedde waali twamubalirira tugenda kugisiba tujja gisiba wall era tujja balaga tumaze okusiba wall tubalage nga tusibye floor olabe ekintu nga kitambulira ddala bulungi so gwe munnayuganda ali eyo ayagala okufuna Walusimbi Tiles Center services zaabwe eri ku 0702 28 5673 namba eri ku WhatsApp osobola okunkubirako obudde bwonna osobola okunsindikirako ebipimo byo nongamba nti Walusimbi njagala ombalireko ebintu byange bino tuba tujja sola bulungi okubeera nga tukubalira ebintu byonna nga bw'obyetaaga tubeere nga ate tutambulira wamu so guno gwe mulimu gwaffe sofa tegunaba kuggwa eno seating kino kiyungu then eno ye dining yaffe naye tugenda kubeera nga tugikonkludinga nkubuulidde omulimu guno tugukoledde ennaku nnya ne tusiba dining ne tusiba seating ne tusiba ekiyungu floor waakyo ne tusiba ebisenge bibiri so omulimu gukyagenda mu maaso tukubuulidde wetuva wano tugendagenda ku bathroom tusibe wall tusibe ne floor so munnayuganda ali ebweru w'eggwanga ali mu Uganda webali kubeera nga owagira Walusimbi Tiles Center emirimu gino tukyagenda maaso n'okubeera nga tugikola bwe tuva wano era tugenda kubalaga site endala site tujja kukwata emu ku emu site tujja kukwata emu ku emu asooka okutuwa omulimu tutambulira mu layini eyo so twagala genda maaso n'okubeera nga tubaweereza tuwe apartment yo tuwe essomero lyo tuwe ennyumba yo tuginyirize Walusimbi Tiles Center gwe mulimu gwegenda okubeera nga ekola ebbanga lyonna so twagala okubeebaza bannayuganda abalabira wano mu Uganda n'abalabira ebweru w'eggwanga mugende maaso n'okubeera nga mutuwagira tuli ku Adware City e Nakasero ku UG 23 0702 28 56 0702 28 56 ye namba ya Walusimbi Tiles Center tukuguze tiles ennungi ate tukuwe ne service nga tukusibira tiles mu nju yo kubire esimu 0702 28 56 tubeere nga ate tukubalira omulimu gwo tulina ne gye tuyita site inspection twagala nnyo ebiseera ebisinga nga tetunaba kukukolera mulimu tusooke tujje ku site yo tulabe biki ebyetaagisa ebiseera ebisinga abantu abamu batuyita okugenda ku site zaabwe ng'ekituufu tayiro azaagala naye nga tayiro tezinabeera ready kugenda mu kizimbe kye so onkubira ne twogera ne tumanya site inspection kiki eyeetaagisa fe okutuuka ku site yo okukuwa report okubuulira nti sooka okole kino sooka okole kino sooka okole kino then omulimu gubeere nga gukola ki nga gutambula bulungi so mwebale okuwagira Walusimbi Tiles Center naddala bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja mutuwagidde nnyo mutukoze obulungi obutali butono mwebale nnyo mwebalire ddala so mwebale okubeera nga mulaba Lugonvuzi Show tugenda genda maaso n'okubeera nga tubaweereza twagala kubeera nga tubasiibulira wano for now tujja kukomawo tubalage nga tumaliriza omulimu guno tukyagukola tegunnagwa ndowooza olaba tukyagenda maaso n'okubeera nga tukola tujja kukomawo tubalage omulimu guno nga guwedde nga tumaze okusiba woolo w'ekiyungu kino kiyungu tugenda kisiba ku kisenge
tujja kisibako wall tiles ku kisenge kino, then tukolage nga tusibye wall tiles mu bathroom eya master ne general bathroom, then tujja kukulaga n'ebweru ku shade ku veranda nga nayo tusibye tiles zaayo. So weekwate Walusimbi Tiles Center kwa Adwaya City Nakasero ku Yugi 23. Bw'otuuka Nakasero kwa Adwaya City nkubire essimu oba yitira ku gate 7 ojja kusanga edduuka lyaffe eddene liriko the Walusimbi Tiles Center n'ennamba yaffe kweri 0702 2856 7 ate tukuweereze oba tuguleeko oba tuweebuuzeeko ffe tukuwabule, ne woba totuguzeeko ne woba totuwadde business tujja kukuwabula mu field eno naddala ey'okusiba tiles n'ey'okunyiriza ennyumba yaffe. So twagala kubeera nga tubasiibulira wano, mwebale kulaba Lugonvuzi show ey'ensonga, mwebale kuwagira Walusimbi Tiles Center. Mubeere bulungi bannange. Ematanga tukyaliyo, twawumulamu buwummuzi ndowooza mu wiiki emu okuva kati tuddayo. Ebintu bakyatereeza, twasibako fule ezasooka, then twagala n'ebifo bire ebirala bakole ki babire nga babimaliriza okubiseetinga obulungi, then ffe tugendeyo nga ekintu kituli ready, naye nga amawulire genfuna biri kumpi okubeera nga bimalirizibwa okubeera nga biteekebwa mu nkola, then tudde Matanga era mujja kutulaba nga ate tuzzeeyo ku kasozi Matanga, era twagala mugenda maaso n'okubeera nga twebaza abantu bonna abatwegattako Matanga nga tuggulawo essomero Hillview Primary School Matanga, era twongera bakubiriza baleete abaana. Mwamuwulira director, twagala abaana 500, twagala abaana 500 kuba essomero kalina ezisituka zigenda kutuuza abaana 35,000, naye ebifo bye tukyalinawo n'abaana be tusobola okulabirira mu mbeera ennungi nga gye twayogera, twetaaga abaana 500. Amawulire genfuna okuva ewa admin w'essomero nti kumpi abaana 500 bigenda kuwera, kyokka ate ttaamu egenda kukola ki, egenda kutandika. So gendayo obeere nga bakuwandiika, gendayo omwana wo babeere nga bamuwandiisa, naye yeegatte ku mugendo gw'enkulaakulana oba omugendo gw'okubeera nga omwana wo avaamu omuntu agenda okuyamba eggwanga lino. So aba Hillview Primary School Matanga tubatumira, era tugenda kukomawo twongere okubeera abaana banagenda okudda ttaamu ejja, kalina zaffe ziri 2 nga baziyingira era mwe bagenda okusomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
nakalomatanga ketwafuna keko ketwafuna mumasaka site mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma bakalasiti bakalasiti